tagengera omukulu alien skin ebimuli byembimuwe nga nkyasobola kubanga obulwadde buno abakadde butuyisa bubi. Nsooka okwebaza Bannayuganda mwenna abamazeeko omwaka n'abalinamu omutima omuzadde n'abafa ennyo ku bibakwatako nti Mukama bawemu omukisa. Nenjagala nsinzire wano nsiime Fangoni Boss olw'ensonga zange wammanga n'ebimuli byomubikuwe ng'obudde bukyali. Wagenda okujja mu music industry wano wasangawo embeera y'abannamawulire nga be basalawo ku ani anaabeera sita, ani gwe baagala okukuba, ani gwe batasiimye, embeera eyo n'ogimalayo. Era ebyo ebimuli byo biri mu kkubo mbireeta. Awo n'oterezaawo bulungi nnyo abantu n'obalaga nti gwe ojja kuyimba ebintu byo baba bikuba tebabikuba tewabajjirira. Awo waterezaawo bulungi nnyo mashallah. Nkugira walala bwe wamalirizaawo n'okera ku makya. Wano Abannayuganda balina obuzibu balwanyisa aliko. Kasita obaako empaya gy'olaga nti nze kino kyendi, abantu balwanagana nakyo baagala nnyo abantu ab'okumanyiira, ab'okuvuma ne basirika, ab'okutyobola. Abantu bonna balaba mu depression today abasinga abamanya. Bagirimu lwabo abantu ababoogerako nga batyo baddamu, batyo baanukula, ate obanze gundi, ate nze gundi. Weebale nnyo embeera eyo ekirezeza bulungi olaze abantu ne boobeera sereebu. Togenda kumanyirwa nga abantu bagende nga baseka. Kino kyono kino kibamalidde alisaana. Mu ngeri endala, n'enkwebaza okuzza ekitiibwa ky'emmengo. Abayimbi bangi ate bakyayagala kuyimba mu nkuuka olw'ensonga nti mu nkuuka wayinza okuba nga mu bayimbi 10 abayimbye nga ababiri batakubiddwa bucupa. Kugamba abayimbi ne batyoboolebwanga mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka, ate Abaganda abafa abawana ddala bennyini nga be batyoboola Baganda bannaabwe mu maaso ga Kabaka. Mu bintu byenkoledde omwaka guno ate wankoledde ekyo. Walaze abantu nti kanyuga akacupa ofune engatto. Era eyo embeera wagihandolinze bulungi nnyo. Weebale kuzza kitiibwa mu lubiri nti abayimbi watomwagala mulabe omuleka agende naye abantu balekeraawo okutyobolanga bannaabwe nga babakuba obucupa n'omusulo. Ekyo ate mumanja bingi. I salute. Kakati ate n'ekirala nga bakuba mulindeko njabira kufanga. N'ekirala nkwebazaamu bino ebintu wammanga. Ensi erwanya nnyo okulaga abantu nti muvubuka gwe oli wafujjo nga be bali kukolako. Nze nzize ndabasagazo nnyingi. Ibula Kabadia ajje kati ku stage ajjeko Sandra Ryan. Tibabakuba babajjako bujja kubanga balinga bakuvuma. Abantu bagenzi bakuteekako ekintu ekyo olina effujjo ne tugezaako okwetegereza tulabe effujjo lino olikolera wa. Naye nkwebaza okubanga mu ffujjo lye bakutenda. Sinalabako vidiyo yo n'emu ng'okutta Omunnayuganda omukuba. Sinalabako vidiyo yo ng'olumbyeko omuntu yenna nga mukamusajja obanga mukakyali bwe mwayombye n'omukuba. Sinalabako vidiyo yo n'emu aliyeni ng'oyasa emmotoka z'abantu. Sinalabako vidiyo yo nga oyasa ennyumba y'omuntu. Naye ate tulabyeko ababikukolako. Ngate gwe sinalabako gy'obikolera. Naye olw'okuba nti Uganda eno esiga bukyayi. Baddira ebintu ebikukoleddwako ali ne basigala nga bagamba nti bannayo omulenzi oyo alina effujjo. Kati kino njagala okitegeere alien. Wano waaliwo omuyimbi ngenda kumukugerezaako bamuyita Gravity Omutijji. Saalongo wange omuyimbi wange. Wano abantu bangi bamanyiira Gravity. Gravity oyo gw'olaba ne yeerwanako y'omu ku balenzi b'emmanyi abasinga ekibuli. Naye tabakwerwanako baali bamufudde wakumanyiira nga buli ayagala okuyiga okwogera atandikira ku Gravity n'abagamba si yenze oyo. Gravity yeerwanako. Maama omuntu anaatuuka mpaka lwe baamwesonyiwa n'asigala ng'akola bintu bye nga Gravity. Ngenda kuwaayo nyabo nantale n'essimu ebudde. Ngenda kuwaayo omuyimbi omulala. Omuyimbi omulala bamuyita Eddie Kenzo. Omulenzi oyo yajja wano n'akubalaga nga waliwo abavubuka abaali bayimba. N'atobagana nabo abaali mu big talent bakimanyi. Ne bamuteekako ekigambo nti oyo omulenzi musiyazi. Ngenda kulaga ina swena bwesobola okutondako ekintu singa balaba nga ozze n'amaanyi agasinga kugabaddewo bage balina. Batonda ku Kenzo ekigambo nti musiyazi. Kenzo n'atoba n'ekigambo ekyo. Kenzo ne yeerwanako n'akola abantu bonna abaali bamuliraanye. N'abulako katono kuno n'abaabo bamwongerako nti musiyazi. Ne yeerwanako paka ensiro yagamba nti omusajja n'atera kulya bakazi baffe. Aye kasi musiyazi balimba. Bwe bakwogerangako ekintu tokkiriza kifaanana. Wabula weerwaneko mu ngeri eraga abantu nti si yenzo oyo gwe mukola ki. Nkwebaza nnyo okuba ng'otegeera nnyo era ndi so happy okubanga mu bayimbi abangi bempagira mpagira omu ku gwe omuyimbi asinga okutegeera e Kampala oli omu ku abo abasinga okutegeera nti olw'okuba batwalako akavimbo balwana nnyo okulaga ensi nti oli mubi olina effujjo nemu ebyo ebikolobero byonna betulabye nga bakukolako sinalabako gwe bw'obikola muntu. Saba Mukama akukuuma ate agenda kuwa amaanyi kubanga wasamira abawala baleke beerijjerijje bajja kutegeera bwe bagwa. Nkwagala nnyo anytime nsonda maanyi tugeko ku Fangoni ama bafangoni sibalinaako buzibu mwebale kuba na respect. Tetunakulabako nga goyasa emmotoka z'abantu yadde amaka gaabwe yadde okulumba bamaama baabwe naye bo tulina be twalabye nga balumbye obubona abaana bo
gwe beera oyo babalwana okuteekako bye baagala nga bwe bakola effujjo nga gwe tolikola ensi ejja kumala ezuula ekituufu kubanga baagala gwe bamanyiira ne batuulako okitegedde blo kale boyfriend wange Julio oba kati oli otya omanyi nafuna boyfriend kufango nina bagamba bonna asituite ya Uganda ekigambo ekituufu oluusi yeebakira ku mirimu ate n'ekintu ekitala omuntu wange Balamba Rugahale munjogere nyangu tebamuggyako hadisi kakati mu poliisi akolayo ngaani empulira etulinze office tosobola kujjako Balamba tosobola muggyako hadisi muto wange kuba mumanyi bulungi ayogera enjogera ebugumiriza ayagala nnyo okwogera ebigambo abantu bye baagala okuwulira Balamba Rugahale mu poliisi akola mu ngaani badde minisita kakati essaawa zino sijja kuwakana kubanga buli mukono lyokuba kufiirwa kuba guno omulembe gujjuddemu abamenyi b'amateeka babba nze maneja w'omuyimbi wange bamubyeko essimu maneja wa Namisha taata we yayingira maneja we abeerako maneja bamubyeko essimu basitopinze ku ggaali ne bagamba leeta bina by'olina ng'ensi yonna nibatunuli tibamenyi b'amateeka buli mu Uganda poliisi eremereddwa okukuuma obubbi bweyongere bamenya amayumba kyere banyakula amasimu g'abakyala kyere n'abasajja batambulira ku booda kati poliisi ekigambo ekituufu yeebakidde nnyo ebongootedde ku mulimu poliisi ebongootedde ku mulimu ate ababbi ekyewunyisa ababbi poliisi bamanyi gwekera ku makyo bagambye nti banzibidde ku ssawa ya Queen bajja kugamba bane bakubidde mu ssawa ya Queen bannange oyo toomo baba bamumanyi bebakubba amataka ne bakubidde n'amasuba akubye abadde kyabadde mukazi bannange oyo namusoke oyogera bogezi tibakubidde wa ntinda bakubitaala oba ku sheero bannange oyo mutagobya poliisi yesibye obumenyi bw'amateeka mu Uganda kyenjagala okugamba kyenjogerako siboza kubikira nakola ki kyenjagala okugamba omuvubuka ngenda kuvaawo ekyava amasimu ge babbye 10 ekyo poliisi erina okukitangaaza nekyo sikiinaako sikiinaako tebamubidde mu nkuuko bamubidde bweru namasuba waggulu awo nga freedom city wali ababbi batambula kyeri balina enzibe gye bakyusiza mbajja n'ekyuma ky'amasanyalaze magineti ne bagira omunyono ne gukendeera ne gukka wansi ne bakubba ne poliisi kugambye ebimanyi kakati mbadde nkugamba mu nkuuka y'omulundi guno ng'ogyeko obulumira bwesijja kugamba nti babadde butono naye enkuuka y'omulundi guno yabadde ebitundu 9 mu 5 ku 10 kubanga abayimbi batambulidde mu budde bwabwe abayimbi bayimbidde mu budde bwabwe ate temwabaddemu fujjo effujjo eryabaddemu era tugenda okwogerako lyabadde lya muvubuka ey'Italian Skin poliisi bwe yali badde yeetegekedde olw'obuyabuyabwe n'effujjo lye lyakola naye nekulaga nti teyamutaddeko mulaka okulaba nti Alien Skin tebamukkiriza kuyingira munda n'afuuka bwaddene bwayabala ennyo n'abagambye Alien Skin ono mwogerako olw'ensonga nti nzina muteekako ettaffaali lyamufuula kyali kati kubanga luli yali wabulijjo kisijja kuba kukyogera promoter omutuufu ye muntu ajjawo muntu ku namuteeka ku ki ku Z Alien Skin nzina mufuula omuyimbi ayogerwako zali badde mwogerako ku ki Alien Skin netumukubamukubira essimu ekyokuyimba ssaawa 3 n'agamba kiryoke wayitawo ennaku nga 2 olunaku lumu n'apositinga n'agamba tujja mu nkuuka n'ebiddirira tumukola ki temumanya poliisi ne mubanga simwe mu backing Alien Skin ne muwulira ekintu kino musirikale sirisi ne mutamwetegekera yabagamba okujja mu nkuuka naye ekinaddako temutunenya n'olyokutwala statement yo manyi omuntu omusirusiru ayogera ekintu ng'asaga n'akituukiriza ekintu kino mukiwulira poliisi ne mutateekerateekera Alien ng'agenda kuyingira mu mukolo ogw'okukubirako omutanda emmotoka yazipakinze mu kkubo kubana bali ku geeti y'omumbuzi motoka zenga mu 7 nazirika nga zitokota n'atambula n'egganga lye n'agenda ku stage n'agenda mu VIP n'akola effujjo limwalabi nga poliisi eryawo n'akuba abantu nga tebalina kye bakoze tewali yamukubye kacupa tewali yamusoozezza poliisi kati poliisi nemulowooza nti fe bapromota tusobola okusirikako oyo muvubuka amanyira abawagizi baffe abazizza okusanyuka ne baddayo nga bazimbye amatama nga bavuddemu eriiso nga babbyeko amasimu nga mulowooza nfe tugenda kusirika tuveeyo twogere nti tubaaniza omuvubuka oyo ne mulyoka mugamba mutumbaaniga ngaani nga baani kakati bw'ayagala okwebuuza bapromota kye tuli ogenda kirabira ku Alien Skin emyezi 3 nga talinya ku stage era IGP ne direct operations bonna ku manda mbalo gajja kuba gatuuse gwe ogenda mu kivule kirimu Alien Skin n'ofuna obuzibu ate njagala bw'ogenda mu kivule kirimu Alien Skin nga tetunabaga ntukkanyiza naye njala bakukube bakuleeta omusaayi kubanga abantu ab'omulwawo okuteeka nasooka tuteeke wasanya ensonga gye njagala tusembyeyo kuba mpanvuwanvu musanya yavuddeyo
Sanya gona yogere bintu bingi ngafudde bukomera gwo ngamba no sanya yasala wunyo sanya ati yasazewo bulala sanya agamba nti okulwanga bukomera ayisibwa bubi akasente kabamusubiza yakafuna agamba minister Balambaluga hali yambadde ngo bubi baba parades mu kamera n'ebirala avudde yasaba ne Uganda bisonyiwa musonyiwe sanya tuvuga speed sanya fuse sanya kichi kakati bobango diringa n'abasajja bobango diringa n'omusajja gwe bayita President Museveni kubeno government President Museveni yagafuula makage era President Museveni yayiye ekintu kye agenda mu nsiko nayiye ekintu kye ne family ye ne kimala ne kikwata yayiga ensolo kye kigambo ekituufu President Museveni jaa mukimanyi nti yaje nakalulu era mu abalowooza mugenda kuteesa ne President Museveni mugenda mujjako n'akalulu ebino bina tusaaga mu busaazi temulowoozayo mu nsi okulaba ku President Museveni ng'afuga omuntu omulala ekyo saagala mu kirooto ng'akyategeera President Museveni ng'akyategeera temulowoozayo okulaba ku muntu yenna agenda okumufuga President Museveni takyayagala ssente President Museveni ayagala buyinza nga mukyala abasali musale ng'akyali mulamu ne President Museveni ng'akyali mulamu temulowoozayo okulaba kujjako ebintu Mukama Katonda byasalawo temulowoozayo okulaba omuntu yenna agenda okubafuga abantu abo ababiri ate be bavaawo Mukama ng'abajjuludde mu nzijulula yonna yonna ng'omwana yakulembera ate be mwangu okuwangulikika kubanga yakozesa obusungu bungi mu busungu bwo obungi asobola okukolayo ekintu kyonna ekyekiralo ne kireetera eggwanga lino okutabanguka naye President Museveni ng'akyali mu buyinza nesali musale nga bakyategeera nga bategeera kati temulowoozayo obulamu bwamwe bonna nti waliwo ali bakulembera ensonga eno egenda ewa President Museveni ebimu ku bisibe President Museveni buyinza kwe kuba nti awuliriza alaba omuntu atali muwagizi we n'amudda ku luuyi lwe n'amufuula omuwagizi we nga bw'olaba Betty Kamya nga bw'olaba Betty Anywa nga bw'olaba Deputy Speaker yani Anita nga bw'olaba oyo speaker yaliwo FDC n'amuyita Honorable Tayibwa bonna baali ba opposition President Museveni n'abasembezera n'abawa ebifo ebisavu era bibamu kubali mu bifo ebisinga okuba ebirungi omufuna bulungi ekyo amaanyi ga President Museveni bwe gabadde ng'akkaanya n'omuntu n'akkaanya naye n'amuwa kyayagala awo ensonga lwaki akyatambula nga bw'atambula naye olunaku lwagenda okulekera awo olunaku lwatandika okwefuulira abantu lwe lunaku President Museveni lwagenda okufuna obuzibu okufuga ebbanga erisigaddeyo President Museveni abantu bano abaana be wasiba mu kkomera ekigambo ekituufu abasinga basibira bwereere babasibira byabufuzi bonna basanya bakwatira ekiwa kalangala bonna ekigambo ekituufu abasibira bwereere President Museveni nawe kimanyi bulungi n'obasiba emyaka eno omwana w'omuntu okumusiba emyaka ena Balambaluga hali n'abantu nekimanyi gwe basindika ne bagenda ne bateesa n'abantu bano kubanga tubalina musango ogenda kubavunaana naye bwe baba nga bakugondezaamu abamu ne bagamba nti katukkirize emisango batusalire kuba kyali kiyamba President Museveni akkiriza agaana kyali kimuyamba kitya nti yali tasobola kubasonyiwa busonyi kyali kimulya yali baali balina okukkiriza nti balina omusango gavumenti sobola okukivaamu international level because bitya nti olaba bakkiriza emisango ne babasalira ebbanga lye bali bakoze eki nebavaayo ne be babanga bakkiriza ensonga eyo basanya ne banno ekikugaana okukwata abantu abo n'okukkaanya nabo endagaano gye balina okuba nga waliwo endagaano n'obeefuulira nga bamaze okufuna mu kamera ne beeyambula nga ssanya notakwatayo miliyoni zinga binaabina n'obagamba mugende mweyiiye ddala mutuufu beera munanfuusi mu myaka ena kadima nga bagikusibye okimanyi baba basibye obulamu bwobona okimanyi tosobola ezo sente osobola zifuna ne munaku ebbiri kakati njagala kubuulira Balambaluga saagala ofune erikodi mbi nze abaana abo balaba nsobola okugwa eddalo n'entambula nabo mpaka ku State House saagala obulamu bwange omuntu anyigiriza abantu osanya sigamba nti kyakola kituufu yalemerwa ng'omuntu omulala n'asalawo bamuwe ssente ave mu byofuza mu mbeera gy'alimu naye n'obanga endagaano gye mwabasuubiza okukola okubakubira paasi bakkirize emisango n'ogenda okugituukiriza Balambaluga nakulabye ng'obalaatira mu nsonga z'abaana kwata abaana abo batwala President Museveni abawe kye yabasuubiza okubawo President Museveni essaawa zino amanyi chairman wa Werukunjiri RC1 nesimu yabagirina tuwepankiranga ku musajja gwe bayita President Museveni computer asobola okumanya amanye eggwanga lyonna berisuze buli lunaku jonna todanga mwero omuntu alowooza mbu President Museveni talina kyatamanyi nekyatamanyi abakimanyi kyabayagala okumanya kimanya mu ddakiika nga kutakasimu kakukola bakatono President Museveni nsinziira kuno eno program pagamba yegera amazima kwata sente abantu bonna bakkiriza emisango n'obasalira ne bavaayo kwata sente ze wabawa obayo bakyusa obulamu gw'ogamba nti tokkiriza mu bikolimu omugani mugabe bikolimu by'enkoko tebita kamunyi naye buno bimulaba bufidde kuwayoloza mba bufudde ki
okimanyi President Museveni baba atambula emmotoka ine ekone enkoko tasobola genda ayimiye n'asasula enkoko oba embuzi kakati olowooza lwaki abatagenda ng'alina buli kimu President Museveni ne bwe yabeeranga mu nsiko tasobola kutta musota kitegeeza ki nti akimanyi ebikuli mu bibeerayo President Museveni kwatasanya ne ttiimu ye obasasula essente bwebabanga waliwo abaazi bawa ne bazirya ngenda kubanoonyako nja kubawo ekyokukola Alien Skin nze nali sikyalina na simu ye aba management batandika okumunoonya kakati mu kumunoonya nga bwe yali anti ekituufu yali amneesinga ate ng'akimanyi wadde erinnya teryali mu tablex ye nga ayagala nnyo okwogerako nange era nali ndi awo n'akwata essimu nemugamba sina kimumiisinga Alien Skin bwe yakwata essimu kubanga mubanja sente zange ziri millions 7 era ndi wakati w'okulowooza okumusiba n'obutamusiba kubanja kumusiba ate ntambule ku street kuba ate ze ndi muntu mulamu nnyo naye ate ndi muyaaye nnyo kasita oleeta obuyaayi bw'okasita oyagala okuleeta obuyaayi tosobola kunsinga buyaayi ndi muntu mulamu nnyo kasita obeera omuntu mulamu naye tuli muyaaye nnyo kasita omuntu abeera omuyaayi ontegedde nnyo kakati ne bagamba mba ndi awo nankubira essimu ne mugamba ggwe kuba nze ekimanyi akuyita atya muzeeyi yani enjogera eyo gimanyi nti gwe kakofiira munkuka mwoli ne mugamba ate nze nyina ekintu kyesibeeramu ne mugamba kakati baliwo abankubiddeko awo ne mbagamba jangu oyimbe sente zo bazitegesewo dda ne kyavangamba nti kale bazikuwe nja kuyimba aya basi ne mugamba drop wayitewodde kikatano drop nakola ki ne tugiteekayo ne trending ne tumukubira essimu ne tumuteeka ku ki ne tumuwa program tisawa meka n'abalala bonna ne tubawa program zali sawa 3 naye yazze sawa ndoza zali ngo 5 kitundu yajeyo mu 5 kitundu nga omanyire omuntu atayina discipline enkuka nava mu nkuka nga Eddy Kenzo yayimba nengenda nempumula ngenkuka njijeke ekuti omanyi buli kimu kiteredde mukolo okutuula kibayita omukolo okutuula webale kimu ne kiggwa abayimbi bayimba buli ayimba abamu balance we n'agenda ndese omutabani wange buli ayimba abamu balance we n'agenda abalala senza bebazinona ku CBS nga kimu kikoze eki kiwete ngenda okutunula katambi sawa 9 gwali gwa sawa 9 gw'ekiro ngekyafuusi kizibu okulaba ng'omuvuvu kivubuka kyatono kyakubya abantu abajaye be kanyama waliwo kanyama gwe bakubye yali awo nga agaana abantu ogenda ku stage bokulaba bakanyama babawuba baali bantu bafujjo ne baterera ne bekolamu bamukubira benva ono ngenda mu ddwaliro kumulaba bamukubye ekikondo oluvani lwogoka abaana bola abafuna obusente butone mitwalo 7 n'abirawo olunaku lulamba n'omukuba agende mu ddwaliro mitwalo 2 kakati nga memulowooza tusobola okutuula awo tugaba nangali yakoze kyamaanyi nabyo ababuyabuya John Segawa gwembe ekitiibwa John mulidde abalumpi agamba nti temulina bimukora gwembe ekitiibwa natandika okwogera twafuna obuzibu ku Freedom City lunakolayo akabenje kagwa tukatwalanga akabenje nakakogedde kubanga poliisi nayo nyenyini ebeza okukuuma abantu n'ebyabwe naye tesobola kujja mu show ngeyagala abantu bafe tukize tugaana akabenje kagwa naye abantu abo balina abantu baba baafa nabalera abazimu ne batuwawaabira tuli mu kooti abafiirwa abantu baabwe naye eri accident nitandika okukijjayo essaawa zino mbu abantu abitex abafa omusawo gwakirawa ate musajja gulaba oyo musomesa teyasoma Segawa oba bagamba bwokula ennyo ate owuttaala saagala kugamba nti Segawa wakula nnyo ate n'owuttaala omusango gwali makindye omusango ne bagugoba nga tesiina bujulizi bunnuma kuba kukakwate konna nti nalina omukono mu kufa kw'abantu John abantu kudde agamba nti mwali mukozeewo kimu art industry agamba nti ebbanga lyonna mubaddewo muwoze tuweze oli naye temulina alina akasomero ka music temukalina kakati bwana Segawa ebbanga lyamala mu music industry kyemujjukirako yalimu art ebbanga lyamala mu kuzanya emizannyo n'okuzanya emizannyo egitaayi nanyo kyegitegeeza John Segawa ensi eno yona kyemumanyiiko twali kuganza bakyala akubikira nakola ki abikira azika naye oli mukama wange tumwogera kuliriza ku mukama wange si mukama wange John Segawa nga yeddira enkima mbadde muwanya ekitiibwa era kimuwe naye okuva n'olwaleero kirabika bagamba bokunnyo okutaala John Segawa atugambye nti bapromota tetulina makulu mu music industry essaawa zino mbazanyi b'emizannyo bensinga okuwa ekitiibwa babayita bakayimbira balina n'obutabo bwe bawandiika ng'abaana babusomako mu masomero John Segawa yawandiika ki alina obutabo bungi gwatabumanyi tugende mpolampola abayimbi bangi bali mu Uganda naye gwe kimanyi nti abayimbi abakola ssente n'abayimba ebyamakulu batono nnyo ekitegeeza babanga yabuwandiika n'amala n'abwewandiikira biziba nnyimba John Segawa yayimba oluyimba ne lusigala mu ddiiro lye